anti omusino gubeera eno waggulu. Kale katugambe nti ekino ekituli bwe kiti. Kaakati ddamu era ogikube wano bweti. Bweti omusino kati ojja kukola bwoti. Then endala ebeere bweti. Twala nti gwe guno omutuli. Temufaayo omutuli gwe munene naye temugufaako. Okay, kansooke ntekeko ono. Okay, olaba ebifaananyi bino bibiri? Kano okalaba ke nkubye waggulu, gutwale nti guno musino. Ogulaba? Kati olaba ebifaananyi bino ebibiri. Olaba wano wensaziza layini zino. Kitwale nti eyo y'embuzi yo. Omwana ow'obuwala bw'azaalibwa wano wonna wabeera wabikke bwe bati. Gy'okoma ng'okula wagenda waseetuka nga wakola ekituli nga wakola ekituli nga wakola ekituli. Kati kino kye kituli kyo kyonna. Kano kabeera ka thin lining ke bayita heimu. Akaba kabisseeko oba ffe gye tuyita embuzi. Naye kaba kungulu si munda. Kyova olaba n'olugalo singa omusajja asobola okuteekayo olugalo lumu oba bbiri n'ayingizayo n'azannyisaayo asobola okuggyako embuzi ate n'atakuleeta musaayi kubanga omusaayi ogujja ku mbuzi si gwe oguyiika. Just kaba kasaayisaayi katini kabeera ku masuuka. Oluusi abawala kajja na mu mpale nga bamaze dda okuzina, ogenda okulaba empale nga wagyambadde wavudde dda n'ow'omusajja wo, ogenda ogitunula ng'erimu akasaayi. Ako akasaayi ako. Kati akantu kano ke kavaako bwe bakuyingira kakutuka ne kavaako. Naye nga kabanga akawubi like nti kaba kabisseewo wonna kagenda keerya. Kati osobola osanga oli nga kali ku sayidi bwe kati n'osanga oli nga kali bwe kati. Lwaki kavaako oba lwaki eggaali ekajjako? Jjukira kali kungulu. Eggaali bwe tuba tugituddeko tutuula bwe tuti. Otuuza obukyala bwo ku ggaali. Kati jjukira obeera kuli ng'okola bw'oti. Ejjako n'okuwalampa omuti kujjako eggaali. Okuwalampa omuti kujja ne vigorous exercise ajjako eggaali ejjako embeerera. Mbwe eggaali kujjako embuzi. Ne exercise omuyitirivu asobola okujjako embuzi bw'oba ng'obadde okola exercise. The finance w'amajangu tuddeyo muddawa. Ogamba otya CEO Ashley Banks kansuubire oli bulungi senga. Balongoosa batya omusajja nga mumaze balongoosa batya omusajja nga muva mu kazannyo. Waliwo gwe mpadde pano naye simulabye oba network emusumbuwa oba aliwa simanyi. Omusajja tumulongoosa tutya nga tumaze okwezina. Tukozesa enkumbi okulongoosa omusajja ow'ewaka oba omwami wo. Boyfriend kozesa ttawulo, kozesa essuuka, kozesa wet wipes byonna by'oyagala. Tewali nsonga ekukwasa nkumbi ku boyfriend. Then tumulongoosa tutya? Ekisookera ddala gwe kukwata nkumbi ne weerooba oba n'ogiteeka wakati mu bigere byo. Amazzi ago agakuvaamu kubanga gaba gatiiriika galeme kukkirira oba kwonoona kukola mess ku buliri bwaffe. Then n'okwata enkumbi esooka emu n'oginnyika mu mazzi. Osobola okukwata n'abagamba tubeera n'akantu katinitini kabbawero n'amazzi agabuguma n'oteekamu n'onnyika. Akatawulo ako ne kafuuka damp. Not like nti dripping amazzi nga bw'olaba nti eno wet wipe eri bweti. Tevaamu mazzi eno. Naye ate bwe nkwata eri fresh n'eginyiga ejja vaamu amazzi kubanga zenkozesa wano ziri water based. Kati ebeera bweti nga bw'olaba nti kabisi kano naye tekatonya. Kati then n'olyoka okwata omukira gw'omusajja gwe guno otandikira eno wansi bw'oti mu binege. Tulongoosa mu binege eno wansi ebinege we bituulaawo wabeera jjukira ebinege bikuba. Wabeerayo eno ebizizi oba amazizi eno mu mbalakaso n'oyisaako mpola omukira jjukira gubeera gwo gwebasaawo guli bulungi. N'oyisa ne wano kalayini ako koolaba olaba layini eyo eri awo okuva eno ku namba 2 paka eno n'oyisaako bulungi nnyo bw'oti awo n'olyoka ojja ku mukira gw'omusajja mpola gwe guno n'otandika okuguweeweeta. Jjukira guba gwebasa ogusitula busituzi bw'oti nga bwe naasitula ekinege n'ekirongoosa kati ne mmala n'enzija wano ku mukira wennyini n'entandika okusika nga nzira waggulu. Obanka omusajja oyagala ddemu asituka asobola okuddamu okusituka kubanga wano bw'oba omutisaako nti njagala ddemu asituke tawulo eno bw'oba ogitaddeko ng'ogikutte bw'oti ogirapingako nga bwe nkutte bwe nti. Kati jjukira ngiyisaako bwe nti ebbugumu eryo lirina engeri gye listimulatingamu n'obeera nga amusiimuula bw'oti. Bwe mba saagala ddemu asituke nga mulongoose of course seetaaga kwemoolera ku mukira gwe n'enkakasa nti ngulongoosezza bulungi nnyo tawulo eyo n'engiteeka wali. Kati n'okwata tawulo ne weerongoosa eno gye wataddeyo gyebuzi togyerongooseza n'oteeka wali n'okwata endala ne weerongoosa nga gwe omukyalo oba ye n'akulongoosaako waba ali romantic kubanga balongoosa abamu. Bwatyo bwe tulongoosa omusajja bw'aba akuzina of course agenda mala okuzina nga talina ntuuyo tukozesa tawulo emu okumulongoosa entuuyo